nsonga za Paul Job Kafeero era ndowooza omwaka guno baaba bwe twatandikira omwaka guno twali mu luyimba lwa Walumbe Zaaya nga buli omu yeebuuza ani yaluwandiika ne boogera bingi nnyo ebyatambula ne bitambula. Bwe twavaawo kwe kutandika okuziikula, bajja muziikula tebajja muziikula. Bwe bamalidde ng'ensonga zonna ziwedde nga DNA eyasookera ddala. DNA baana bana ng'eraga nti abaana bana abo Paul Job Kafeero be yayimbamu mu kayimba ke ke bayita Dereva. Kale kati Paul Job Kafeero abaana be yabateeka mu luyimba olwe bayita Dereva. Dereva mweyasobola okubatenga abateeka. DNA akakasizza abaana bana okuli Simon Peter Kafeero, Benedict Kafeero, Nagawa ne Thomas Kafeero bangi gomanyi nga Swaziniga. Era nga Swaziniga abadde yeefuze nnyo amawulire. Swaziniga ekyenjawulo nti lwaki avuddeyo nnyo ng'ayogera nnyo olw'ensonga nti muyimbi. Na kino kibadde kimukolera mu mbeera yonna, naye abadde asabira busabiri kulaba nga byonna bikomawo nga bituufu. Bikomeddewo nga biraga nti DNA abaana Kafeero byayimbako mu luyimba balaga nti baana ba Kafeero. Kati ku bimu nga bwe byabadde wali enaggulu nga balangirira ensonga zonna ezabadde bwe ziti. Ulira abaana abatebayiseemu nti gavumenti ejja kukolera awamu, tujja kukolera awamu nga gavumenti okuba supportinga, okubabudaabuda, n'abayiseemu tujja kukolera awamu nammwe. Mwetabe mu ntegeka za gavumenti ezisobola okubajja mu bwavu, kubanga tewali wa myaka 18 mwena muli babiri ogenda waggulu. So kansabe poliisi batugambye babeera abaana 25, ofisi yange bajja 35, naye 10 ndowooza baaweta. Bo balaba nga tebijja kusoboka ne bakola ki? So abe bajjako omusayi bali 25. Kansabe poliisi etubuulire ku 25 baani abayiseemu badde wano. Nana lutukola ballot naye tusomera abaayo badde wano. Ensonga nga basoma be basomye nga kuliko bana. Paul Job Kafeero abadde ayina abasika babiri. Waliwo Martin Kafeero baali bamuteekako. Kati ne Simon Peter kati yoyo ku mwana wa Kafeero abali abana. Era abaana bategeeza nga 11 ogw'omusanvu bw'oba owulidde ku luyimba musaayi gwange obubaka bwe yateekamu Kafeero bagenda okuba ate nga bagenderako bagende baabye olumbe. Ulira abaana. There is strong genetic evidence for the proposition that Paul John Kafeero is the biological father of the following persons. 1. Kafeero Benedicto. Gwe bayita Kafeero Benedicto ajje wano. Number 2 on our list is Kafeero Simon Peter. Kafeero Simon Peter jangu. Number 3 on our list is Kafeero Thomas. Next on our list is Nagawa Elizabeth. The government and National Laboratory will read what is on their list. DNA zabadde za mirundi ebiri. Kati abatakkiriza na DNA bagenda kukola batya? Abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga beemulugunya oba nga balaga obutali bumativu. Deputy Speaker Thomas Tayebwa asabye nti ensonga za DNA eno aze ajogerako nnyo okuva rizati bwe zafulumye. Kati gyasembyeyo abuzizaza nga asaba omukulu Balamu, Minisita Balamu nti abaana ababiri waliwo abaana abafaanira ddala Kafeero baddemu babakoleko DNA. Omukulu General Afande Sejjusa yasabye nti DNA abaana ba Kafeero oba oli awo bagitwale South Africa, abakkiriza bakkirize naye. Ulira abaana bagamba batya kubanga
Nagawa omu ku bawala ba Kafeero alina omuwala omu yono Nagawa wulira kati kiwedde eyateeka omulambo ku kijja kya Kafeero agugyeko eyateeka omulambo ku kijja kya Kafeero agugyeko nze njogedde nze mwana omuwala mu maka omu bw'ati w'abaana ogu ali mu nnyumba za Kafeero aziraddemu abapangisa yapangisa ennyumba z'omugenzi Kafeero kati nno n'abadde akuuma ekijja DNA yamusudde okumanya nti DNA si nnyangu leero be bakomyewo simatidde kitaffe tebandibuzigudde bandimuleseeyo wabula abo abeewaana be ne balooya baabwe nze ngenze mu kyalo kati wekinagaana ebyobulungi tujja kukozesa ku maanyi amalala gakiri we zibajjambiya tuleete ate amateeka gagaana anti toli wa Kafeero siri wa Kafeero mwaba Kafeero yangoba kati ye yanzala mu Kafeero ajjanzijo bagambe munsenguke Zewendi mwana Zewendi ate ndigumita nnyo ate nga siriko bangu olowooza omusayi baguguliridde omusayiko baguguliridde olwensonga mama woyo omuwala ulira Stella ono yabadde akuuma ekijja yaleeta n'emboozi nti Swaziniga yatema omuti biki byonna agamba DNA bagiguliridde batya tandika ku Sande waliwo eyamukuba ebyowulidde ayogera mbu nnyina bamukuba bwe bamukuba kyava agamba mbu yadde bankubye naye liza kuzirina okudda nga abaana bali bano Stella yeyaguliridde bankube ngagamba nti nze naguliridde bamukube liza kuzirina okudda nga abaana bali bana era ffe tubanja n'omusika abaali tebannalaba lisawo batandika batya okubanja omusika bakibanja tezinaba bulijjo ono yennyini gwembuuza nga ŋŋamba teri yaguliridde tebasobolera abaana bangi ono yennyini naye yali mu lukwe oyo kale ali mu lukwe oyo kalo taata nende bonna bali mu lukwe okumanya nti bano abaana bayinamu essuubi mu bbalamu bw'oba ojjukidde ekivulu kya Paul Job Kafeero nga 17 Ogwokutaano okukiremesa kuba Swaziniga yakiri mitambo bano abaana baleeta nga bagamba Swaziniga ekivulu kiyimirire paka DNA weekomerawo ekivulu bakitegeke naye muteekateeka bamala ne bakikola ku olwo olunaku wadde tebyayita mu mawulire kati ensonga zonna nga bwe ziri ono Stella agamba nti byonna nga biganye essuubi badde balina mu gavumenti bakoza laboratory ziri 2 eya gavumenti n'eyewandegeya akadde kane baba beemulugunya ani agenda okubayamba minisita Balamu yabadde agirimu ensonga nti olw'ensonga ali mukwano gwa Kafeero nnyo ani muzira kisa agenda okujja okubayamba mu mbeera bwete abaana DNA be yasudde bagenda kukola batya batandika ekika banaakola batya wulira abagudde ku DNA fine government yetuyambye nina kyetuyambye okujja kukola kyokutulabisera obulabisa kubanga singa odogamba nti Swazi awulira singa odogamba nti Swazi mwana wa Kafeero nagamba nti Simon Peter mwana wa Kafeero Nagawa era babadde bana n'abaana bonna n'abaana bafaanana ddala Kafeero okitegeera sogamba mbu tebaliiko kati soke twebuuze ogwo guba musaayi ki so nze sina kyengenda kwogera kati kyamaanyi naye gwe kyoyina omumanya ekusinza kweyo embeera eriwo sijja gamba nti tuli bamativu sinze zekazeka wabula abaana abasinga tetuli ki ayi ensonga omusango gw'abazadde gw'abaana bagenda kukola apiiru nga kiba kyetaagisa nti abantu bakola apiiru toli kitalimu apiiru n'oba osomye byawandiikibwa buli kimu kibaamu apiiru okitegeera so katisobola agenda mu kooti nga nibinja kubyogerako ndowooza mu wiiki ng'emumaze okwogera ne maama kubanga kino ekintu kisoboka ne baddamu ne bakola omusaayi omulala ogutegeera era buli mwana awulira nga alina amazima nga awulira adde ekyetaagisa omwana abeera asobola nga ye so kati nze ku lwange nga nze omuntu omu sobola kugamba nti nzikiriza omusaayi odde kyembadde nwanira sikifunye singa bukedde ku makya ne bagamba nti no bongeddeko abaana 3 oba 2 nandibadde nkomplaininga kikubanga baba bongeddeko nesaawa yero tebongeddeko omwana wadde n'omu okujja kubalira kale ensonga bwe zawedde bwe zityo era bw'oba otunuulidde ku nnyimba za Paul Job Kafeero ze yayimba musaayi gwange zibulandina nantabuulirirwa tusuza myoyo aha
Kafeero ewa Kafeero kiwedde ewo kiri kitya